The Newsroom, where untold story is revealed. Public notes ya mirembe eyokuba nti mukolagana n'ensambya Blanche Bagatta ekyo njagala kubuulira nga ntya Katonda eyo yenkomerero y'okugwa kwa bizinensi eyo. Abantu ababiri eno ndaba nga waliwo ayagala omuntu omu okufiira ddala. Nkyogedde nga bwe nkyogedde. Waliwo omu ayagala okulaba ekitono ennyo ng'ali mu ntaana. Kera ddala ensonga ya Bosco Bitanda. Waliwo ebyenfuna ebitambula. Ebiri mu kutambula. Kubanga manyi it is two way waliwo kye tuyita amateeka wone kye tuyita ennono. Kati family zonna ng'eneekubba kasita oliwulira etandise ennono. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Mbanirizaako nate abalungi abatulaba nebbanga nga libadde lyetoolodde. Obadde onsuuliridde? Naawe obadde onsuuliridde. Buli omu asuuliridde munne. Buli omu abadde asuuliridde munne. N'ennaku zino ng'onyuma nnyo. Bagoba mu suuti za wuulu. Kati nanyiize nzireetera ddala. Wanyiize. Bino ebintu byatandika ddi okuba biti meeya. Ndi musajja anyumirwa amasuuti, ndi musajja gentleman. Lwakuba nti bira bebandabamu abamu mu kifaananyi abamu kye bandabiramu. Biri byembeeramu ewaka sukuuli bagamba muvubuka. But ndi musajja w'amaanyi mu ggwanga muno. Nkulembera ekitongole kiramba ssebo wano w'otudde. Ekitongole we kitula Equity for Men, an organization etakabanira eddembe ly'abaami mu ggwanga. So kati omuntu ali ku level ya status yange. Bino tebina kubeera byabyewuunya. Ayambadde etaayi nnene, ayambadde suuti setugitegeera. Gwe musajja amenye rekodi atava ku For You page naye nga buli lwagibaako abaako n'ekipya. Otegeera. Bw'atabeerako na ali ajja kujja n'ekirala. Kati watumenyedde n'otuleetera Kampala what? Kampala Escorts. Ne gwe abantu nga bakooya omukwano gw'okulindiriza. N'akafuna essimu ne message. Ezisukka mu 15 nga zingamba tweka namba ka meya atuwa abantu. Deni abantu balaba. Abantu ekyamazima njagala tukkiriziganye bakooye egundi omukwano gw'okwekaka obwekasi. Gw'okuprovinga ennyo. Ogw'okuteekamu ennyo. Abantu we batuuse. Kyova olaba nti olwaleero omuntu kati abalaabalamu ssente z'agenda okuteekamu. Nagamba naye ekikirwa kangende ku Kampala Escort sinfuneyoko omuntu. Nti maama yalwadde ate embwa yafudde bagisudde ku jeketi ate ez'enjala biki. Sikiwagira nnyo personally. Naye ndowooza wensi weeraga. Omukwano gufuuse so much expensive. Nti you find n'omwana gw'olowooza nti mwana naye nga naye alinga eyeetunda. Atya ojja kutunuulira process gy'ogenda omutuusaamu okutuuka okugula omutima gwe oba okuwangula omutima gwe ng'oli mu bukadde nga yaguze poloti takumanyi. Badi Bulaka yagamba mwebagamba nti temwetunda ani yali asanyuse ng'avudde okulaba boyfriend we n'atamuwaayo ssente. Mukwano bonna teri akyagala. Mbubanyiiga olunyiiga. Teri ayagala kumwebakirako bwereere atumuwadde ssente. Ekitegeeza bonna batunzi ba kaboozi. Just nti entunda yekyukamu. Waliwo waali tayiro for sale. Very good. Waliwo eyeeyiya abuteeka wano ku mukono n'ataka obutembeya. Sabbuuni abatuyitako mu mmotoka mu jjaamu. Then waliwo n'agamba nti ye ate yafunye kadaala mu kyalo n'abaako akadaala wakateeka n'ayiya. Ate waliwo avudde ku level y'akadaala n'agamba nti nze kanteekewo edduuka. Mpola mpola ate wala avudde ku bbeeyi y'akaduuka n'agamba nti kakati ate nze kankole okusuubuza. Awulala agamba akati delivery. Yamunenze sina dduuka lyankalakkalira delivery. So ne bintu by'omukwano bwe bityo bwe biri nti n'oweewaka bw'oba tomuwadde ka ssente era nkubiriza nnyo abasajja twemanyiize nnyo okuwa ku bakazi baffe ssente kireme kubeera kyamawulire nnyo ng'alina omuntu omulala gw'afunye amuwa ku ssente. Bw'ofuna chance ewa ku mukazi wo ssente nga Katonda akusobosezza okufuna ku kasente kawe ku mukazi wo. Abasajja abasinga bwe tumala okuwasa abakazi
ffe tulowooza nti ssente ze twabawanga nga tubakwana nti bwe tuziba wakati zikyanyuma nti kyafuuka nnomo. It is advisable oba ndowooza kyandibadde kyamakulu once in a while mu mukwano nga mumaze ogukola ne mukazi wo mufumite yezzike muweeyo eky'ekkumi muweeyo ekyasatu you know ebyemu ku bintu ebyapudetinga love n'osanga ng'olwaliro omuntu wali kwegamba buli kadde alaba kipya nti ezo sente olaba nga bozimuwadde agenda zeemaliramu enkeera akwetegekere naye gwe n'obeera ku mukazi wo emyaka 10 gye mumaze buli kadde mu kitanda kyekimu tomutwala nkonti out tomutwaleko 40 kakati sex mukolereko mu A&B ezo you know ebintu emu omukwano gwetaaga kubeera updated buli kadde emyaka 10 awaate emmere mulya yawaka gyafumba musajja omu yagamba nti bannaye tukoyo okwala emiguwa buli kaseera okategedde ajja afuuwako obufuuyibwa nakubako akafuufu ne mwebaka ekitegeera mutwaleko mu bifo ebyenjawulo kkiriza olumu mukazi wo tafumba myaka 10 gwe mukazi wo mulya ku mmere enfumbe kyokka weekwasa mutamanyi kufumba kati oyagala yavumbula eddi oyagala yavumbula eddi once in a while gamba ate byembagamba nno bino byembagamba it is an experience famo gye tuyiseemu ba gye tulabyeko mutwaleko out olina akanyama gy'okalidde wakuwoomedde mukazi wo naye mutwale yakalye kamuwoomere ayogere enkeera naye akoppa akanyama ako akafumbe kewaka naye gwe onenya mukazi wo tamanyi kufumba bannange eyo oyagala ayigirewa tomutute mba Chef Godwin nti bamuyigirize totambulangako naye ku mikolo nti ali ku mmere yo ku mikolo ne mu restaurant tomututteeyo kati yo yagala ayigewa yafuuka kimuli kyakumeeza kati afumba n'ebyali ebyokulya supu omulidde oba munyedde oba womeddwa batowomeddwa naizulu ye amanyi kimu nti omukasajja ayagala kulya kuwona alusaazi omusanga mubiri mama Nacha anyuse ku lubimbi yes Gomez guli eri yes gusikati guli eri yes omusajja takyalaba ku byamusikiriza nedda naye nga omunenyeza bwereere gwabaye ensonga yes omusajja ovunanyizibwa kinene nnyo contributing obuta breaking up your relationship in fact omusajja you contribute 75% omukazi contributing like 25 wanje yes inze mbonebone head of the family financially health wise physical kuba kyovola nti ennyumba omukazi okuwulira obulizi nti mu nyumba mulimu eddoboozi y'omukazi mbwongo bwe ekyamanyi nti yegwe security nga tannayita police you are the head of security ewakaawo ekibaawo nti taata jona buli kimu kyonna era singa osobola okubikkula omutima gw'omukazi nga yeebasinga muli mu buliri mwenna iyo omutima gwaba amaze ogukonvinsinga nti ninawo omukubi w'emmundu mu nnyumba mwali naye nga tokwatangako wadde kasaali tubonebone n'okunoonya ssente ate n'omukwano byonna obivunaanyizibwako that is omusajja yenna ebyo tetujja bikkiriza oli ku MCM ya live webale kubeera nga otulaba ate notugoberera the exclusive ate nayo gye tuli okubeera nga ate tutambulira ddala ffenna okuva tutandikidde paka wetunaamaliriza ndine MC Mayor nze Deni Mayor buuza kuba tulaba ate ye tuyongereyo abatwagala n'abatulaba ku mikutu gyombiriri twongera okubebaza mwe bali kutwagala mwe bali kutulaba Mayor tugenze ne tutandikira mu nsonga z'omukwano naye ndaba nga we watuufu okutandikira omanyi mu bulamu bw'ensi eno relationship esinga okuba enzibu okumaintaininga ye relationship eri mu mawulire oba ku media so tubadde ne relationship y'abaana ababiri nsambya n'emirembe nga for sure erabika etwegombesa okulaba nga twebuuza ku mulembe guno wakyayinza obaayo omukyala akola n'omwami we ng'ate beeyagala ebyaddala kale kwegamba ne batusiigira ekifaananyi nti buli muntu yandigudde mu mukwano ogw'ekimmemmette ogufaananako ku bo gwe balimu kyannaku we tutuukidde wano olunaku olwaleero nga ebigenda eyo si birungi buli sayidi yafunye abakuba eneeweereza neno nekola ki neweereza ekyamaze gobe mu kibya kwe kulaba public notes nga Mirembe agamba nti bannange okuva ne kaakati nze ne Ivan tuli tuti tetukyali bafumbo tusigadde kolagana mu business ku branch etugatte yawa ey'ensambya kofaate bannange eno gye bigenze nga birala Meya ensonga zino nga gwe owa Equity for Men specialist mu kutunuulira ensonga nga zino entabo yavudde ku ki era wawe twolekedde okusookera ddala njala kutegeeza eggwanga nti
bw'omala okwawukana n'omuntu nga mwawukanye in a relationship tebakulima nti business esobola okusigala ng'eyimiridde wanje kasita muba nga kyemwasooka okutandika gwali mukwano ekyo njagala mbeere kkiriya the moment kasita okkiriza bizinensi yo n'omuntu oyo patanawo mu business okutandika ojja engaging mu relationship nemugaa nti kakati you know what nga bw'olaba ne kameramani wange nogaa nti kakati tuli baagalana there is no way gy'osobola okulowooza tutuuse twawukanye in a relationship and we expect nti business egenda kusigala ng'etambula ekyo tekisoboka oba oyagala oba toyagala kati kitegeeza olina okikolerera ennyo okulabika nga temwawukana mu byonna by'olina okumaintaininga ate nga tosigwe Katonda naye kyolina okukolerera ennyo kwe kulabika ng'omukwano guno gweguyaŋŋana okulabika nga temwawukana lwaki you know the effect, the negative effect or the repercussions ez'omuntu gwe mubadde in a relationship nga mugatta business ne mwawukana so litakulimbanga one waliwo kye tuyita feelings omuntu ono ng'abadde akwagala akola with feeling eza mwami na mukyala twezimbe tukole ekiri kino ebirala kasente bwe kajja mwena mulina okweraga tufunyemu kino tukoze kino tukabalansinze kano kazze gundi kano kakole bwiti ati kano kazze mu mafuta kano kazze mu mmotoka ne mukatema that is nga mwagalana mukola as a family kati singa mumala okwawukana kitegeeza privacy buli omu alina otandika keepinga privacy ye akukulira akake olwo kati mwawukanye ntegerekese bulungi so ku kintu ku public notice ya Mirembe ey'okuba nti mukolagana n'ensambya Blanche Bagatta ekyo njagala kubuulira nga ntya Katonda eyo y'enkomerero y'okugwa kwa business eyo that is Katonda singa anaaba tabasaasidde wanje kijja ndaba mu relationship y'abantu bano ababiri relationship y'abantu ababiri eno ndaba nga waliwo ayagala omuntu omu okufiira ddala nkyogedde nga bwe nkyogedde waliwo omu ayagala okulaba ekitono ennyo ng'ali mu ntaana zokusa ku kyendaba yes ekitali ekyo omuntu akwagaliza ekkomera baakwagaliza ntaana okategedde bulungi omuntu akwagaliza ekkomera baakwagaliza ntaana ensonga lwaki nkugambye ti mu relationship ya Mirembe n'ensambya njagala kubuulira wa mazima waliwo ayagala okulaba munne ng'ali mu ntaana kyonna kye beekola ffe kye tutamanyi waliwo ayagala okulaba munne ng'ali muki wabula njagala ompuliriza era bulungi bambi gwangomerera gye buvadde gye budda in a relationship naddala ey'abaana bano abawala omulabe setaani tayagalangako kulaba bantu bano babiri nga mu progressinga abakulaakulanira ku speed ebintu bibiri ebizibu by'okumaintaininga ye relationship y'omuvubuka nzibu ya kusustaininga na kumaintaininga na kuhitinga kuzimu ku targets za relationship eyo byengeza kukugamba ge mazima amatuufu g'oteekeddwa okumanya relationship ey'abavubuka betwandiisa abato ekintu ekyokubiri ekizibu ky'okumaintaininga bakiyita ssente z'omuvubuka okusobola okuzimaintaininga ensonga lwaki nze neegomba abasajja g'osanga gaga nti meeya mutabani nvugidde emmotoka emyaka 4 nomugaa taata muzeeyi myaka meka nti 4 nasookera mu kamotoka bwe kati nengenda bwe kati nengenda mu Jagwa neva mu Jagwa nengenda bweri ogero kwanga omusajja ganvugidde emyaka 10 ameka gye bali abasajja gamba nvugidde emyaka 50 sitomeranga wadde embwa ku kkubo gwakavuga omwezi gumu otomedde buli kimu kyengaza okulaga okitegedde nti kakati wanga nnyo ekitiibwa abantu abamaintainins relationship n'osanga ng'abedde naye emyaka 5, 10, 23 ekitutiisa okudatinga at our age nze kansooke nejjemu because nze ntuuse kati mu state nze nga nze omu nkifiiringa nti I should settle abandi okumpi nkibagamba I feel like now it's my time to settle but ekitutiisa okudatinga abaana nga bano maintenance yakyo nzibu eri costly desires okwegomba kungi ng'oggyeko okwegomba n'okulaba kukyali kungi n'ekyokubiri tannaba kubaako mbeera yamutiisizza kyova laba tuli mu generation etakyatya kufuuka single mother
generation etakyatya kufuuka single father, generation etakyatya kutambula, generation y'okulowooza nti kaakati ennyonyi ya mitwalo 6 ngenda n'enkuba ekyeyo. Musajja talina kyaŋŋamba. Bwe bigaana ngende Saudi. Ngenda n'entandika. Generation y'okubanga na examples ez'okulabirako bakyaliwo yabuvaamu teyatandika obulamu. Aina business tetambula nga living examples nga wezi. Omwana we asomera mu ssomero lya bbeeyi. Very good my boy. Asobola omuteeka buli wamu w'ayagala. Ntegerekese bulungi. N'omusajja nsobola ofuna nkozesaamuko wemanya gadde ekiri. Ngenda kukyeyo kuba akayumba nzimba akayumba kaye. Soke nkomewo nkuwasiza embwa z'abasajja b'e Uganda. Ate abawala ako bakakoze ennaku zino. Njagala nzimba akayumba kange ndabe embwa eneddamu okummanyiya. Kati oyo omuntu oyo ogenda kumuwasa ng'olwedda alinayo akazigo ke kamanyidde ddala. Tebwe mutabukako biti agenda mu kazigo ke. What are you talking about my? Kyovulaba nti emirundi egisinga abasajja percentage y'abasajja abawangazizza amaka bebo abakazi be bezimbidde. Wabula saba abakazi be basanze olwedde balina. Gano ge mazima. Meya. Tekyandibadde kirungi musajja kusinkana mukazi ali already developed. Yes, but enkubulira ne relationship ezo teziwangaala. Relationship seziwangaala. Nina kyalo ngade nyumya nenanga meya wasannyo omukazi akweguya atyo kufiirwa atyo kuluzinga. Akweguya. Meya mwana wa kabi mwana meya. You know, akutwala okubeera nga you are the king. Mwezimbire ne bwaba yawuka ne bwa mwawukanyi. It is yochegeera. Naye relationship z'omukazi simambo nazimba yakayumba kango obuzigo bwange mukyalaawo bw'abapangisa. Muzibu. 1. Amanyi nti awo okutandikira already yaweetegekera. Okitegeera. Already ye alinako koka resort area yoba resort place. Wakategedde. So what we are seeing between Mirembe ne Nsambya. Bonna baana abeesitudde. Naye nga balabika bonna balinako emikono egy'enjawulo. Emikono egy'enjawulo egibaddeko basitula n'egibatuusa emikono gitya. Kiddadde kisobola okubanga nayo kibadde family yakyo eribadde supportive. Nga ne kimami family yakyo ng'eri supportive. Yes. You get kirungi. You know, kati. That all those elements zisobola okuleetera omuntu okubanga takweguya. Kyenyiza okugamba essaawa zino njagala kukutegeeza nga ntya Katonda. The man ayagala nnyo okusinga omukazi. Mweno relationship omusajja ayagala nnyo. Omusajja ayagala nnyo omukazi. Yes, ekyo nakyo nkiraba. Kubanga nze mbadde nyumizaamu n'ensambya ebbanga nafuna akadde n'enyumyamu naye. Naye nakatuuka ewuwe gwe muntu ogwasooka omusisinkana physically era gwe gwasemba sindanga musisinkana physically. Naye nakatuuka ewuwe kimu bibiri nga kumotivating okuwasa nga awaana mukazi we Mirembe. Bw'otunulira mu bino ebiri mugenda mu maaso omusajja yasigala akyayotula ekintu ekigambo kimu mukazi wange. Tewali relationship eri perfect. Olina musajja nakugamba abasajja ekitwawula family mwe tukulidde naye ebisigadde tufaanagana. Family mwe tukulidde nti bakuze bakugamba nti bw'olyanga osimbye omukono guno nga bagukoona nti bw'ogira bw'oti n'okya bakuteekako ettooka eryokya tolyanga ocwankula bye twawula but ebisigadde tufaanagana. Kubanga twandigambye nti ntyanze nze nkusingako sente oba nsingako sente naye sigwa determininga financial status y'omuntu. Determininga financial status y'omuntu wamita Katonda bukeera ku makya gw'osinga ng'akusinga oba nga mwenkana. Kyenkugambye nti ffenna tufaanagana. Naye ffenna ekyo twawula bagita family background gye tukulidde characters. Ntegerekese bulungi. So my people kyengalako bagamba family za Mirembe. You don't need to prove a point nti kakati munnange mbukate ekipande nkiyisiza. Mbutwawukanye. One, kyonna otegera mu relationship y'abaana abaana bagatte bampeta. Kyenawuliddeko nti Mirembe asaba ono divorce ono akyamumye. But kyonna okutegera kyekiriwa. Mu divorce oyina okuprovinga kooti ensonga lwaki mwawukana kyetwandiise beyond reasonable doubt. Nga obujulizi bw'oleese ne bwaba muwala wange Shina bw'omubuuza akugamba kimu kino ne bwe nandibadde omulamuzi nange mbadde nkuteeka kalamu. Nti kulw'ensonga eno n'eno abange tunaalinda mulambo gugwewo baawukane. Okategedde nti batya
okuprofilinga empapula za divorce eri ensonga eri major ate nga nkulu nnyo bagita adultery. Nayenze ekiyanto kikulu nnyo nnyo mu bufumbo. Mu kimu ku kikuwesa nga tekiriko ne excuse singa oba n'obujulizi obwenkomeredde babuyita bwenzi mu bufumbo bw'empeta nga mugira divorce. Obwenzi obwo tebuliko excuse. Agenderawo. Ekyokubajja tocha. Muntu atokyalinga psychologically, physically, mentally. Asanga ne basenanjira amazi. Ankuba. Antulugunya. Kampasha akulya. You know, ekyo musobola okwawukana. Kategedde. Meyanze bwentuka nga sikyakwagala mutima sikuwulira. Yes, anti olina okuleeta ensonga. Biki ebyo bye yakola okugeza. Owekitiibwa omulamuzi, omusajja wange mulwadde wa siriimu. Kyokka nze ndi mulamu. Omusajja nkwata nkakuuma akaboozi ŋŋaanye. Ntegerekese bulungi? Kakati mwagala kulaba nga amaze kusiiga bulwadde tuuke mutuwe divorce? Tinedda. Era empapula ne zivaayo nga zikakasa nti oli mulwadde omukazi mulamu. Kyokka ate oganya okwefuga oyagala mmukwata. N'obujulizi bwe buli n'enkwagulo, owekitiibwa omulamuzi zizi n'enkwagulo yadda nkwata. Then divorce ekola ki? Awo. Kakati kyendabye ku muganda wange muto wange Mirembe oba mukulu wange. Kituufu awulira akooye ayagala kumuvinga ono alina byakoze eki naye kati ekikyamusumbuwa babuyita bujulizi obuli beyond reasonable doubt okukakasa owekitiibwa omulamuzi nti divorce njeetaaga. Kubanga getuwulira ti omuvubuka yayina bya complaining nga bino mutabiwadde owulira busimanya mbono abadde ankuba obadde tonkuba biki n'ebirala. All those things byati biteekisa kujja mu media kubanga n'omusajja akuwa defense ye tutwali tukayanira simu ng'ovudde Kenya gye nali neeraliikidde nti olabika waliwo bye wali ova okukola kati nga nkusaba password bwe wagiremera mu kwesikingana wano kwe kudduka ogenda eyo gy'oli mbalabe bange. Owekitiibwa omulamuzi omukazi saamukuba twali tukayanira simu. Oba ofuna point yange gyengeza kukunyonyola. Nkufuna. All that bimala okutukakkanya n'okutugamba nti bannange bugubugu tazikiza muliro. Ekyokubiri ba chief advisors baffe tadde mu relationship zaffe they are too much. Abamu tebeetaagisa. Ne ba third party wowe beetaagisiza okuyingira relationship. Ba third party balina okubeera nga bali kwegamba bakuvunaanyizibwako ng'obaswalira. Kyova olaba nti abasajja mwenna Equity for Men n'abalala if possible genda mu maka g'omuwala oyo. Nze nno bwe mba nkukwana mbuuza n'ebiteetaagisa. Bye nali ngezezaako okukwana bye nali nkwanye mbuuza n'ebiteetaagisa. Njagala nnyo okumanyayo family background eri etya. Nyiza oba nga sinnabasisinkana but nkusima n'enkwogeza n'ebiteetaagisa. Mama ali bino mama era nenkukuute negamba tonge byonna byengezako kulimba tonimba byengezako kugamba tonimbamu because ligenda kufuuka ejjinja ezzibu ly'osobola okuyimirirako ng'ekintu kyaffe kimaze okukwatayo okugenda mu maaso. Kati kyova kugamba nti at least making sure nti ofunye abantu abo mwenna be muswalira. Mama anandaba atya, sister anandaba atya, musumba anandaba atya, seeka anandaba atya. Kasitolira b'omukazi otandise omugamba tugende tule mu nsonga zino musuma gamba musumba yampasa duka misinde oyo manya relationship weddewo kanka kuddemu tebakategedde musumba kasitoli wulira nga mukazi nze nyina omuntu gwe nayinako twatuka ku level y'okuŋŋamba yaba lwaki oyita maama wange najja n'afumba wano lwaki oyita taata najja n'afumba wano be bampasa buuza be bampasa. Kasitolira omukazi ng'asaze line eyo ey'okuba nti atandika okubuuza ebibuuzo ebyo be bampasa. Eyo relationship batekyalina lugendo nkiddamu ne bw'onoogikaka kati kootya nga ye abantu basigazza ate gye emikwano gye gy'anobera. Manya nti yeweddewo kyendaba wakati wa Mirembe n'Ensambya. Omukazi buli lwalinoba naddukira mu bakadde be ne bakukubira essimu. Oyo omukazi omanya nti akyayagala amaka ge era akyalimu embala eri ey'okukuzibwa. Naye omukazi yenna buli lwanoba ng'anobera mu mikwano gye, omukazi n'anoba ng'anobera mu bakyaliibe,
mukazigoke oyo waba tewakyali future nkiddamu waba tewakyali future bintu bibiri era ebizibu by'okwesonyiwa mu nsi muno era ebyangu kyokka ate era nga bizibu okukyawa n'okwesonyiwa there are two different words okukyawa n'okwesonyiwa abantu bangi bakyaye naye ng'okwesonyiwa kuzibu okwesonyiwa kintu kizibu nnyo abantu bangi tukyaye abantu naye ng'olwaliro okyaguluba osangako ka message keno omukazi ono omutima gukyakulumira omukazi naye nga munda mu gwe owulira omulinako obukyayi abantu batudde mu maka bafumba naye nga siga nti babbaabwe babaagala nga bbaawe just yalemwa bulemwa kumwesonyiwa n'agamba kantuule olw'abaana erikazi eno sena gye njali ligobera lirinamu omukisa gwange ogw'essente kalibeerewo n'alisanyusa n'aliwo emmotoka nerivuga n'alikolera bizinesi naye nga talyagala naye nga okulyesonyiwa kwakola ki ng'eri adduka ne Aisha Shinati atemesa abo apu wazze Kampala Escorts ndi wano mu olibo bulako olibo kateregala mweru leero nagani yeyagala naye nga bwadde waka akimanyi nti ono alina kubeerawo waka lw'abaana alina kubeerawo lwa financial status na financial manager eri abakazi nga twabateeka waka tumanagingira our finances nti omuwalo n'agenda kubuuza hani sente zino zaakoze eki lwaki oyonoona sente ye amasimu ge wamwe gagasusse wangi yes naako mwekali bulungi nnyo era bw'obeeranga n'omukazi atasobola kucontrolinga yo financial statuses nga zikutwaliramu n'abeewammwe then manya temulina era lugendo omwagala mugenda kubeerawo mwenna naye ebyenkulaakulana biyinza okubeera ebizibu omukazi anaakuzimba n'abeewammwe babeera limited ku ssente zo sister naakuba brother naakuba nedda bo tebakola ekyo nga talina bbaawe kiki nnyo toddamu kubawa ssente wangi era omusajja yenna mbikugamba ate nga ge mazima eri abalya zawange tambulya kale nedda tofaayo naawe genda omukolere bizinesi nga yammwe babiri obanga mubeeramu babiri abeewawe bakubenga amasimu naye atandika azigabule bw'atyo omusajja yenna maama nno mulwaddemu bansabye nno ssente si kuba nti but it is respect kye tuyita financial manager obufumbo nga bugenda kunnema mangu ku family tebampabula mmwe bamamizi boy kati obufumbo nze meya ku family tebampabula ati kugambye kati obufumbo bwesonyiwe osobola n'okusaba ez'enviri nti maama mulwadde soka zigende wa maama tokikolanga gwe kakkana tokikolanga bye tuli mu kulaba ewa bitanda Bosque Masaka tokikolanga tokikolanga nyoko okuva lwe yakuzaala n'amala okuteeka ku nsi n'akukuza n'otuuka okuba nga osusse emyaka 18 nti owasizza ozadde kati olina omuwala w'omuntu gwe walessawo famire ye najja ewuwo maama wo nga tannalya akanyama mu famire ye erina kumekenga sure kyova olaba mu mateeka abaana we bwe bavunaanyizibwa ku nfaayo ne mukazi wo maama wo nga tannajjamu nendo mugenda tusukkako anti kawulire nze ndi wa Equity for Men mukwano ne byenkugamba bebyo twaga tuzimba omujiji ogw'abasajja abategeera si gwabule kimu awo meya ndi omu ku basajja abatategeera maama kati nkunyumizeeyo kumanya anti gw'obyogerera wano tonna wasa kati mala okuwasa nkunyumire kire kinyiiza gwe buli lwolibeeranga n'omukazi maama gweomukazi buli kadde bukimu maama mukwano bitama kati nga nawe bw'owulira bikutamye nga amasimu ga maama buli kadde zira wina omuntu nga buli ne dishi weggwako nga batusazeeko Star Times nga sinabala kumanya maama oyo asooka okutegeera ayi no munnaye nolowooza nalina ssente ennaku zino tate baatusazeeko ndi wana ekiwubalo kinzita tannakugamba kati nga bw'okawuliraako njagala kutegeeza naawe naye bw'awulira nga buli kadde kimu omamiza meya nze ekikugamba okuba n'omukazi kikujja kuba kaddebo byekugambye oddemu nti kujje kuba kaddebo nkugambye abantu bali basatu omala okukola famire bonna balina protocol yaabwe asooka abeera mwanawo owokubiri ye mukyalawo owokusatu abeera maamawo oba famire yo gye wavaamu tuddeyo ntegerekese bulungi nkufunye kaakati
kyova omukazi akugamba hani tetunnalya waka gwe nga sente oziweereza nnyoko alina n'ekitaawo nga bakyalina babiri naye nga gwe famire eyiyo gy'oli mu kuzimba esiibye enjala wano magezi gatandise okujja maama we akyalina ekitaawo ngeza bugeza bakyali bameka babiri kakati mukazi weno enjala alusa amutta owulira akaana kakaabira mu background maama enjala ekola ki enzita maama enjala enzita kati ate gwe bw'olinamu ekyebiri oyagala kukiweereza maama wo ayina ne taatawo kati gweno famire yo n'ogiyuwa n'oyimirizaawo eya nnyoko n'ekitaawo kitaawo gye yakolerera ennyo nga naye yakolanga gwe teyakola ye nga gwe yafuba nnyo okulabika nga maama wo afuna ekintu ekyo ekimukuumira awaka olina kyonaza okufuna nadde ku TikTok nina ka video kendabadde ndaba ng'omwami omu agamba munne nti tokolanga ensobi ogenda ozimbira ekitaawo ennyumba ye bwe yali myaka gyo yakola ki mbumugulire ettaka ye bwe yali myaka gyo yakola ki bimukolere naye ng'omaze okumakinga sure nti naawe oli stable era nze weŋŋambira abawala bakadaama n'abalala ekikupa pisa okusooka okuzimbira nnyoko n'ekitaawo nga gwe tonaba kwetereza kyekyaki mwana emeyesenoozibu olina kati gwobedde nange onjize ngonyire nokunyennaku oba ogenda onjiga ndabika nina ndabiri ngenza okuzimba uliriza ngenza okuzimba ewaffe Ssemba buli ekyo kimanyi nga mmaze kuteekawo yange onfuna bulungi okulowooza okuzimba akayumba ke Ssemba buli maze kusooka kutereeza yange oba nfuna kitegeeza ki omuntu yenna bw'omala okuweza emyaka gy'obuvunaanyizibwa egya papa ngenda ku ssomero sooka nze tonnyumiza birala byonna tonnyumiza family background ng'omwana wange bamugobye ku ssomero tonyumya Ethan atudde waka nti ate brother tonyumya ba brother soma nyumya baba tonyumya mama tonyumya taata omwana wange atuule ya nagamba ani nga nze ate nze kitaawe nzirukidde kati yana okategedde bulungi ya nagamba ani chovala abagagga bonna nonkubuulira ojja n'osanga nga famire ye goloza singa kiriwo ekyo singa tosanga amaka ga maama ge yamuzimbira gafaanana gasinga ng'ambaye bagagga bameka nga ennyumba gye yazimbira maama we esinga eye Mwasulu batono gwomuŋŋambe nti yuno nti amaka maama we yamuzimbira goloofa na musajja akayumba Mwasulu kyokala ennyumba gye yazimbira maama we bannange mba maama tubazimbira mu ssente obwo obusammambira obubaddewo obwo sente ngasigase nfisizaawo kati maama naye kamuterewo akayumba n'okamukolera nga kalungi tokimanyi nti bamaama bano bw'obeeteekera ennyo bw'omala okuwasa balina ke bakola nadde ndeetamayigina n'akambuusi bamaama batukwatirwako ebbuba ogenda okuwulira nno munnange ate bwe yawasa munne amasimu agafa akyagakwata ate munne omuka mwana yagakwata yo omwana wange bamuloga banna yajja alina kacyo laba emmotoka gy'avuga omwana wange banne bamusiranye kati ne weebuuza maama obadde oyagala naawe ovuga emmotoka ng'eya mukazi wange gy'avuga bamaama gye bali nga muka mwana emmotoka gy'avuga naye ayagala gy'abaavuga ku myaka 7 nno munnange kati ogenda okulya nga maama mu lugumu ku biina okusaanyawo obufumbo obwo nga maama abulimu era maama bw'obaako kakazi k'okwana ate n'akasiima nnyo n'atandika kapokera omugambo funa lubuto kati bw'omala ofuna olubuto olwo omwana oyo tandika omukubire ne ku munaana ogw'ekiro kati maama yapokera omugambo okanya kulaba omukazi akuli bubi anti ye ewammwe bamusiima alina ennyoka ate bwagattako sister mulamu nekefukamiza eradde maama nekekola busupurize ennaku enkulu mukyala mukulu nga kubanga ye wamufuna financial manager ayina kumala kutegeka n'amanya nti abaana be bali fulungi kati maama naye tumuweerezeyo bwekiti
katateka na akayaye kano ka side dish ngabiri muri sauti aweza yoze kilo z'ennyama n'omukyere kagala nazala bali aba bwe batijjukana nno we bati omuzzukulu namusiima munnange omwana mundekere muba muli awo mutudde mu maama engozi ku mukolo nga maama atandika omusika nno wuuno musika nno wuuno munnange anti munnaye oli azaala bawala twafunye omwana wange bamuzaalidde omulenzi munnaye ono yemusika maama n'abeera n'engozi ku mukolo yaweese kati obanga obufumbo obutambuza kikula ng'ekyo omanya nti omwana w'abandi omumenyera bwereere so ku nsonga ya mirembe n'ensambya gye tuloopa wakulu olina okubaako gy'oloopa gy'oswalira bati kyendaba olwayo ku relationship eno erabika tebalina gye baloopa omuwala ndabikira okuba nga yagamba maama bino musooke mubiveemu nja kubyemmalira okitegedde meya nina kyendaba wakati wano bw'oyogera ku ishu y'abamaama ojjukira nga tuli ku nsonga za Chosen Bakery wakyakwasiza abaana ebipande nga tubuuza talina family talina maama asobola kumugambako nti talina taata asobola kukola ki kumugambako ku kintu kino nga tetunnanenya bano ba outsiders abalala okubanga bajja netya jjukira omuntu ono asobola okugamba maama yingira nnyo mu bintu byange ojja kwerabirira gye bali ng'abaana mu famire kati ne bano batya tetujja mugamba kate tumunyiize ye munene wa famire ate oyo asobya oyo tasobya neyo element esobola okubaamu gye bali but kiyinza okugamba ku nsonga eyo nze omu kubakakasa nti omusajja bambi ayagala nnyo omukazi naye omukazi oyo engeri gye bakikuttemu bajja kwetta naye meya saagala nnyo muleke kujjawo nnyo ka line wakati awo omanyi meya abasajja tulina versions za njawulo meya bw'obeera wano ku media ateeza akumanyi nga nkusanze waka meya oli wanjawulo nnyo nnyini ddala meya olisobola okulabika nga atayagala baana engeri gyoyagalamu batabani bo kyanjawulo compared ku bintu byonna ebirala oli asobola okusigira ekintu wano mu mawulire ng'ekyamazima amatuufu bwe badda mu nju yaabwe bwe bamanyi ekibeerawo ababiri but the challenge weeri abantu bano bombiriri kujja ki mawulire anti kyenakugambye ti relationship kasita oyagala ogiprovinga ng'ogiprovingisya abo b'otaswalira again wano mu Uganda ffe twagala bibi tetwagala birungi what could be the solution kwe kujja ebintu mu mawulire ne ba elders be baswalira ne ba taking a place okwa dividing other two okulabika nga their relationship etambula ne beba egaanyi ne baba nga tebeyinaako bukyayi obwo relationship yali ya ddala oba yali ya trend eyinza okuba yali ya ddala kuba engeri yalimu n'akasente omanye akasente kalina engeri gye kazibikiramu kyova olaba ng'oli kankikuddemu ebigambo bino ng'okyali mwavu kizibu nnyo kyakutegeera muntu omutuufu gw'oteekeddwa okukola ki okubeera naye kyokka ne bw'obeera era omugagga ennyo era kizibu kumanya akwagala either ajja nga ayagala ky'olina oba nga akwagala ebitu abakazi abamu bazimbula muba nga baagala tukozesa nga wala akameya akagezi kalina platform ya media kano kale ekikazi ne kikwetega nga kimanyi kirina bizinesi zaakyo ojja kukirangira nga bizinesi ze bannange swita tuli mu dakiika mmekaawo nateranga nnyo okugamba mikwano gyange ebiseera ebyo nakolaga ku radio abakazi bansumwanga nnyo nga oli akugamba njagala nkuzaalemu buzazi omwanange mwerabirire buli kimu as long as mukuzaddemu nogana kati nze nabagamba mba wa life true story yange nze first born wange mukazi yaŋŋambanga kimu kasita mukuzaala nze ekiroto kyendoota kwe kubeera nti nze nkuzaalidde first born negwe omukyalo oyo mulungi namulaba nga yaŋŋamba ekigambo eki ekiroto kye kyali kyakuzaalamu first born abeere nga we kati abasajja batuzaaliramu ddala meya nga tumaliriza ensonga ya Bosco Bitanda omugagga w'e Masaka eyongedde okukwata wansi ne waggulu njagala tugitemeetememukko okusookera ddala ensonga ya Bosco Bitanda waliwo ebyenfuna ebitambula ebiri mu kutambula kubanga manyi it is two way waliwo kye tuyita amateeka wone kye tuyita ennono kati
family zizo nange neekubba kasita oliwulira etandise ennono oyogera kinga taata waayogera ggwe taata wo mutayogera oyogera naye nga mu mateeka amatuufu omwana asinga wala nnyo kitaawo omuto mukusalirawo kitaawo omugenzi tugende maaso nina emboozi ku kitaawo ayogera okategedde akantu ako oddamu jjajjaawo mu buwangwa maama oba mubi nnyo oddamu otya jjajjaawo ng'ayogera mu mateeka omuzzukulu wa nkizo nnyo ku jjajja butudda mu mateeka kubanga ye first beneficiary mu byobugagga oba mu maali ya kitaawo okategedde kyova olaba bitanda bw'aba amaze okufa abantu abasookerwako abavunaanyizibwa ku ngeri ki ey'okumuziika nga tebinadda birala byonna babeera baana be abaddako bamanyi ng'ojje ku baana mukyala we tuddeyo ku kiri kye waŋŋambye mami aliwa ajjaawo mu kyokusatu ne mu bookusatu nno taliimu omugjewo anti taata kati ate atisa yenyiga waawo waliwo ensonga abakyala bo nga bo abo baba mu bracket baganda bo bali mu bracket ekika kyo ne baganda baawo akatogo kaabwe kali awo mu namba 3 naye nga abasooka baana n'abakazi abaana mukazi kyovula mu bino byonna maama tukusuubira kubeera mu kooti nga weerega omwana wange yannaamira wano maama yatugambye mutabani we yamukwata ku mukono n'amutwala namugamba mwana wange bwenfanga namugamba maama njagala bwe mba banfudde banziike nga wano ku bijja owali taata mu Uganda muno ng'abaana batono nnyo abalowooza okusooka okufa bakuba maama baabwe kakuddiremu mu Uganda ng'abaana batono nnyo abalowooza najja n'agamba nnyina mu banziikanga wala maama oba tunnakimala n'oliirukulya aba tonzikungulaze maama obuvumu abadde ayina bungi nti abazadde bo bagamba kya muwendo nnyo omwana okuzikka bakadde be okusinga maama okutunula mu ntaana y'omwana we waffe abadde mugumu nnyo omwana abadde yamulaamira n'amulaga nti wano wengenda maama obadde mugumu nnyo omwana yabiraba obusambu tugamba omuntu waffe maama obadde mugumu nnyo nga gyenkomeza maama nali munnaku omwana yalaama meeya obadde mugumu nnyo meeya mu bituufu maama omwana yamugamba obadde mugumu nnyo kyokka ate mu buwangwa mu mbeera ya bulijjo kyanguyira omusajja okugamba mukazi we bwe nga nfudde wano wenzimbe mba munziika wano ge maka gange kubanga ffe mu bulamu obwa bulijjo tukimanyi nti ffe tusooka abakazi okukola ki okufa era bw'olaba omukazi akutte bbaawe ku mukono nga yamugaba bwe mba nga nfudde hani munziikanga wano obuuza ki ekiri emabega ono omukazi ategeera otandika n'obutanywa butunda waka gwe watya tugenda babiri kyokka omukazi omusajja bw'akigamba it is normal kati ne wano bwetuga nazaala nazaala engeri gye yeeyisizaamu mu kkooti emala okundaga nti walaka waliwo obutakkaanya obubaddewo n'omugenzi ng'akyaliwo wakati wa nazaala n'omukaamwana gwamaze nebba emyaka 27 myaka 27 kati lwaki bakyadawutinga ebigambo by'omukyala okitegedde saagala omukulu Saalongo tatandika kijja omuntu afudde accident tatandika kijja tatandika kijja mu buwangwa mu mateeka gatulaga wonna tusobola okuziikawo ate bw'otunyiiza ennyo n'okwokya tukwokya ate waliwo ne option ya kooti osalawo negamba bamateeke mulimbo kyekugambye bw'otunyiiza ennyo tukutute mulimbo bw'otunyiiza ennyo bwe mba tumusobola kugula ttaka litumanyi nti teriribaayiko bwe mba muziika then nga tumutwake mulimbo bwe munaatukambuwalira ennyo n'okumwokya nga tumwokya nga twadoptinga kuzimu ku kalica z'amawanga amalala tumwokye kyolo kiveewo naye nga kyekitutuusaawo byanfuna omukazi ayinamu ekimugamba nti gana amaka wayagala baziike bbawe yamugamba bafamire ge batunuulidde kati yagamba ffenna tubifiiro nze omukazi ddi lwembeerako katono nnyo ku ludda lwe omukazi singa abakubanga naye yawagira bagende baziike eri nandiga ebyanfuna naye omukazi aga baziike wano ffenna tubifiiro jjukira bwe baziika eri wano wasigala wakalu
omukyala bw'aba ayagala tunda kimwanguyira sate bwe baziikawo kiyinza omuzibu walira okutunda kati y'omukazi amalalo ga bbaawo kyayagala baziike wano kuba kimanyi nti singa tebaziikawo bali baagala kwekubaana bajje bakayanirewo batandike ate tutunde tugabane biki kati y'omukazi akugamba kye bayite kino bagambye muvwase nga abakazi ababazi ng'ate bagezi nga betegefu okukuuma yo ligase singa onziika ku bijja kyangu nnyo ebintu bye mmali oyo n'okusaanawo gw'omukululo gwe ne guvaawo naye bw'omala okunziika wano ebiri ebijja byaffe ne biribeerawo abana baziikayo abana nange ndibeera ne wano omukululo gwange ogutalivaawo bitanda omugagga w'e Masaka we bamuziikaawo kye baakola taata wa Julia Ngume wakategedde bamuziika ku ssomero lye erya St Paul's mu lujja wakati wategedde era teri mwana yatunze essomero wategedde mu ssomero wakati kati babatenda kutunda jangu litunde so sajja ganjagala obwana nga bondekanirako kirikola n'amawulire owaayi batunze kirikola n'amawulire nti batunze ebijja omusajja bamusenze nziremu ntrendingemu paati ey'okubiri mu ggwanga lwe ndibeera sikyaliwo batunuulira n'olaba famire muva bulungi nnyo kati y'omukazi yalengeredde wala yalengeredde wala omukazi kyali mu kukola nkugambye yalina kye yasensinze simanya omukazi bamuwa omwana wa muziike omukazi yafiiriddwa abaana 3 gw'oli mu kwasamira amaze n'omusajja emyaka 27 ezimu ku benefits z'omukazi w'ewaka mu obuwala obutaagala kufumbirwa kekadde mutegeere nti okufuna omusajja n'ofumbirwa kya muwendo ezimu ku benefits zeziriwa zezo omukazi mu kiseera kino zaali mu kwexercisinga bba wange yaŋŋamba kino yes akigwana okukyogera kubanga yamaze n'omusajja emyaka 27 ebyo nazala byonnya mu kooti wali oyagala kumuwa obutwa abale takyalyawo lwaki atuse kufa nga tannamugoba omukazi gw'otayagala gwe mufiiramu gwera ku accident gw'obadde muwalawo omutwala Canada kusoma oyo gw'ogamba omusajja gw'abadde tayagala myaka 27 that is stupidity of understanding rubbish bwe tuddirayokko n'emabega olwo baagala okusima tunoonyereze the cause of this death the cause of all that nazala nasobeta waliwo omwana w'obutwa omwana nga bwategeera nti azadde abalongo walabage tateka kati leka baziika abantu nga musimanya omukazi abaana bonna banasobola okwakisesingira kitaabwe bamulimeko ani agambye nti omukazi bwe munaaziika wano abagaye temugenda kulima ku jjajjamu oba temugenda kulima ku kitamu ani abaganda mwe lwaki mulowooleza omukazi kyogambye nti anaagenda kugirya emirambo egyo agenda kugirya ye omukazi aprotectinga maali ya bbaawe na ligase ya bbaawe tuli kutula Africa Tours and Safaris. Tuli Mengo opposite Fufu House. Abakulu bano bakulambuza eggwanga lyonna ne Africa yonna. Ebisolo oyagala genda mu honeymoon, mu hotels ez'ebbeeyi, oyagala kutegekera simanya campfire, oyagala ku airport ovudde ku kisaawe ky'ennyonyi, oyagala bakutambuze, bakutuuse, ogenda ku kisaawe ky'ennyonyi oyagala bakutwale. Bayina emmotoka ez'akabi babeta batula Africa Tours and Safaris. Basangibwa Mengo opposite Fufu House ojja kubojjawo beera bagikulabe deni lwakitondeka nkuleke meya meya bino byonna ebya omugagga Bosco Bitanda yes bituzaayo bwe tutunuulira ku nono lwaki tuddukira mangu mu courts of law okusinga okuddukira mu kooti ya Kisekwa anti betulabyiddeko be babiddeyo be bangi abatafunyiddeyo bwenkanya be bangi kati tuva tudduka ntugenda mbatusingako kubanga naye eri wansi wa zino era waliwo bwe mulemagana mwezi ekiddira zeezo ze zikimala. So what could be the solution? Baleko omukazi aziike bbaawe n'abaana be. Abulumi bwalina abonje. Tatandika kijja kooti amateeka go tegamanyi mpewo za kika, tegamanyi mmandwa, tegamanyi ddogo, kyovola abalizibu lya proving in court. Tonyumye ebyo sima tutandika kijja. Era kino nkibagamba. Nze temungezi walizanga kube baba government wanu wenkoze ebyange. Kangamba akama meya. Nze njo tonne tewegezi wazanga. Mu kiseera kino nga kati muso okutwaleka tabusolo. Wasinda bakuzimba kyange.
nenga maze okugundira nti kati ndi muwakiso mwe nagundira agompala abalanya simanyo ntwala zisimanya zikatta busolo semba bule tulina okutwala semba bule it is okay mu kiseera kino oba nga nkyagadde nga nakyagala naye singa buli keera ku makya neŋŋamba nti wano wenjagala we babanteekanga abaana bange nkuze ndi myaka 7 bakoze embaga banjudde ne lwaki ofaananya ebintu nze omu kuyagoba ekijja kye banjudde ekinyiza ku bannayuganda okimanyi Salongo tatandika kijja kyokka ng'omusanga musiraamu ng'atagamba okulima ku bijja kibi Salongo baleka omusajja agenda azike okyakkiririza mu buwangwa owozi oli mulokole okyakkiririzwa musimanya balina kuziika ku kijja kino ebyo kiba mu Buganda kale kyaffe bwete bwegamba kati ate lwaki bakugamba okubirima lwaki bagala agenda kubirima hanze ndi mulokole. Okay, let's sign out, Mayor. Say your remarks. Mukama abankomere. All right. Bye-bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.